Ku bbalaza ya Sabbiiti eno, omusirikale w'oku nguudo Josa mu Katongole yawonera batono Okutomera Agezaako mu kwaya eyali avuga mmotoka ekika kya Subaru namba UZ 515C mu kibuga Kampala. Kino kyajja oluvannyuma lw'omusirikale w'oku nguudo okulemerera okukwatagana ne Agezaako mu kwaya eyali avuga mmotoka ekika kya Subaru ng'ekyavaamu kuwanyisiganya bisongovu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango, mu kwaya ebitala byamukwata ng'avuga kyokka n'agaana okuyimirira nga omusirikale w'ebidduka Josa mu Katongole kyeyava asalawo okumuyimiriza era mu kwagala okujja namba plate ku mmotoka ye olw'okumenya amateeka g'oku nguudo, Agezaako yali amaliridde okumutomera. Ebitaala Abadde bikutte ye ng'asalawo atavuge buvuzi owa traffic yalaba n'agenda n'amuyimiriza nga mulaga ogenda okupaakinga ye yagaana. Kati omusirikale waffe kyeyakola mu kiragiro kya mukama we yajjayo namba plate 1 wa drive ono. Kati o driver n'agezaako okumutomera. Onyango agamba nti omusirikale ono yaggulawo omusango ku poliisi era oluvannyuma lw'obutambi obwasasanira ku mutimbagano nga bulaga enneeyisa y'omuvuzi w'emmotoka ono bwe yagenda ku CPS okulondola namba plate y'emmotoka ye ne bamukwatirayo nga yeefudde omulwadde. Bayita abasawo wano babakolera wano ku CPS bagere bamukebere oba ali mulwadde oba tali mulwadde. Okutuuka ku health center abasawo basanga nti mulamu tali mulwadde ne kanola gy'abadde ataddeko ku ngulu si inside the veins. Kati Onyango agamba nti ono bamuguddeko emisango 3 okuli okumenya amateeka g'oku nguudo, okuvugisa ekimama n'okugezaako okwagala okutta omuntu, nti era wakugasimbagana n'omulamuzi obudde bwonna. Akyali wano naffe ku CPS Kampala twamuguddeko emisango ey'ogaana okuyimirira ku bitaala oba violating traffic lights, reckless driving na attempted murder kugezaako okutta omuntu. Tuli mu kukola ku fayiri ye ndowooza wiiki eno ng'etabakogwa tuyinza okumutwala mu kkooti. Abavuzi b'ebidduka be twogeddeko nabo bavumiridde ekyomugoba y'emmotoka okwagala okutomera omusirikale, kyokka bagamba nti abasirikale b'oku nguudo nabo basusse okubakuba ebipapula naye baba tebalina mateeka ge bamenye okuggyako okwagala okubakolamu ensimbi. Emmotoka eba n'ebipapula nga 6 n'ogezaako okubisasula n'osigazanga 2 ate enkeera n'ayongeramu wiki egenda okuggwako ng'oli mupapula 10. Ebipapula biringa bo bennyini bagamba tebaagala bipapula mu mmotoka ate okendeeza ne bifuuka 3 enkeera ne biwera 8. Kati baagala tukole ki? Abala nga bali ku Lubaga Road yita mu Kisenyi tojja kukolerera abapoliisi nga ne famire zaffe zikola ki zaagala. Leva mugambe ssebo obaage aganya okuyimirira eyina ennamba giwandiike naye okukwata ettaayi kinnuma nganze dduleva. Wabula bano Onyango abasabye okufuna ebyetaagisa okwewala okutanzibwa era n'alambulula ku buvunaanyizibwa bw'abasirikale abakwasisa amateeka ag'oku nguudo. Twabatadde okuwa obukuumi abasirikale ba traffic naye singa owa traffic amulagirira anti nyambaako ogenda okwata oli bateeka okola ki okola emirimu egyo naye emirimu gyabwe ey'okulaba nti bawa obukuumi oba providing security kuba traffic. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango agamba nti mu mateeka omusirikale w'oku nguudo alina kukoma ku kukwata ekidduka ekiba kikoze omusango era bw'atyo n'ayita kasiringi oba breakdown okukitwala ku poliisi nti era talina na kutuula mu kidduka ekyo. Omusirikale ateekwa kukwata motoka si okutuulamu, okukwata motoka ne bayita ki breakdown. Ate singa bayita breakdown eri ku cost eyananyini motoka. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Telefina, Gambuze. Awo wenyini wetujje omulamwa gw'olunaku olwaleero looza tukubuuza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo.